Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaggalatiya. Essula esooka. Pawulo omutume ataava mu bantu newaakubadde okuyita eri omuntu wabula eri Yesu Kristo ne Katonda Kitaffe eyamuzuukiza mu bafu, n'abooluganda bonna abali nange tubawandiikidde ekkanisa ez'e Galatiya, ekisa kibenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo, eyeewaayo olw'ebibi byaffe, alyoke atugye mu mirembe gino egiriwo emibi nga bwe yayagala Katonda era Kitaffe, aweewenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Neewuunya kubanga musenguka mangu bwe muti eyabayita mu kisa kya Kristo okugenda eri enjiri efaanana obulala, si ndala wabula abantu ababateganya abaagala okukyusiza ddala enjiri ya Kristo. Naye obanga ffe oba malayika ava mu ggulu bw'abuuliranga enjiri wabula nga bwe twababuulira, akolimirwenga. Nga bwe twasooka okwogera, bwe ntyo bwe njogera kaakano nate nti omuntu bw'ababuuliranga enjiri wabula nga bwe mwaweebwa, akolimirwenga. Kubanga kaakano mpembera bantu nanti kikatonda, nanti kinsala amagezi okusiimibwa abantu. Singa nali nga nkyasiimibwa abantu, sandibadde muddu wa Kristo. Kubanga mbategeeza abooluganda nti enjiri eyabuulirwa nze si ya buntu, kubanga nange saagiweebwa muntu so siyigirizibwanga, wabula mu kubikkulirwa kwa Yesu Kristo. Kubanga mwawulira bwe nabanga edda mu mpisa z'Ekiyudaaya nga nayigganyanga ekkanisa ya Katonda awatali kigera, ne njinyaga, ne mpitirizanga mu mpisa z'Ekiyudaaya okusinga bangi bwe twakula mu ggwanga lyaffe, nga mbakiranga okubeera n'obuggya obungi ennyo mu mpisa ze naweebwa bajjajjange. Naye Katonda bwe yasiima, eyanjawula okuva mu lubuto lwa mmange, n'ampita olw'ekisa kye okubikkulira omwana we mu nze, ndyoke mubuulire nga mba amawanga. Amangu ago saateesa na mubiri wadde na musaayi, so saayambuka Yerusaalemi eri abo abansooka okubeera abatume, naye nagenda mu Buwalabu ne nkomawo nate mu Damasiko. Awo bwe waayitawo emyaka 3 ne nyambuka e Yerusaalemi okulaba Keefa, ne mmalayo gy'ali ennaku 15, naye saalaba mulala mu batume wabula Yakobo muganda wa Mukama waffe. Kale bye mpandiika, laba, mu maaso ga Katonda sirimba. Awo ne ŋŋenda mu njuyi ez'Ebusuuli ne Kirukiya, ne mba nga sinnaba kutegeerebwa mu maaso g'ekkanisa ez'Ebuyudaaya eziri mu Kristo. Naye ne bawuliranga buulizi nti eyatuyigganyanga edda kaakano abuulira okukkiriza kwe yanyaganga edda, ne bagulumiza Katonda ku lwange.